nze bekakyambadde mbiki ebyonkukyolo kyange kuyamba ku bantu ba wansi ab'omugeto ffe akaganda kano nze kakyalireko ng'omuntu w'omukampala mengo kisenyi kamota kirese kwa kugenda maaso waneeno President Museveni myaka 2 nga wadde akatale katakadde bamukola mpola kiki kyamaanyi kigenze maaso ekisooka kisoka kikimu abantu bazze okukola batugamba nga nti abantu simanyi bannange itwe nabantu babawansi bo bakuba bubbi bantu babavuka bali mu kukola bamama musonyi bannamwandu bonna bonna basingo bonna bali mu kukola naye banyigirizibwa olw'embeera eriwo nti akatale konna kajjudde enfuufu wadde okuyisaamu kagweda bali bemu kakakolansa akatono kaganye gavuddeho gonna wadde okutuba ku midaala emitonotono okuyambibwa so nganze muntu wa wansi era muntu wa Kampala Central ndabere kadanga nange nekwatekwate nemikono genda nange nsagadise abantu bebike kwatisi waggulu bebikeko kumusana n'enkuba naye nga kimazeemu amaanyi nti abantu bali mu offisi za gavumenti bakanya okujjuka ekyo bannange kubanga nibange okolaa nti mudala gumugumu gwemukwasaganyizako lwako ku mabaati agabere mabaati 20 gagefunyeeyo abematundubali agofunyeeyo nozimbira kwantu bebereko tokiruma nti gavumenti Museveni yakoze omulimu ogugwe nali mu offisi muno kabera MP kabera minisita bonagagafe abantu bawansi otukwatirako kyokka mugamba abantu bawansi bana banga bazze buzi mukalulu ate era tujjako kukalulu kaffe ka sente tuzirye kubanga zaffe naye tusa kutuweeza kubanga bo bafuzi si bakulembeze kama wange kwe kunywa kwenda ku mutima nganzo omuntu wa wansi nze ng'omuntu wa wansi nakolagana ne chairman n'akashiboke akavuga akatale kaneno nange nnoonye nga nsaka omukano gye nnina nsobola kubanga mpayo gyetu era enteekateeka eyo zigenda mu maaso era n'abantu benjaga abantu batuyambeko babadde bajja mu kimpowooze mpolampola nga bajja batunako mu katale kakagenda mu maaso amazima kali nti abanabufuzi batuyambye oge mazima kubanga terina omaso yaga nti akatale kawananio aliko omusumaali oba ettundubaali oba ebbaati wonna so tubatuyambye mu ngeri eyo so kati nesawundi kati munange nanyini mufuuka fe abantu nekwate ku mufu wange n'abantu bange nakakiraka chairman nandu bonna era nebazanye chairman nakakiraka kinabona aba RRU bonna abakwasaganya neno aba 7 hiyo abakoza kwa muneno chairman Hawkers Development Association omulimu gwakoze okwanyaganyaganya sector sector ndana owange kwatakanya neno okosanya abantu bonna bannange so yengeri yange nganzo omuntu je planninga obanga sokukamera muntu wa wansi